ddala tuyingidde Easter weekend olwaleero tuli mu Good Friday kandowooze nti nno embeera eya weekend enaakabugumu kaayo mugiyingidde bulungi ddala. Naffe nno mu byemizannyo tulinayo ebigendo tuteeka ku bunkenke mu ngeri ey'enjawulo. Abagoberera liigi ya Germany mujja kulaba ttiimu ya Heidenheim ng'ekyaza ttiimu ya Bayern Munich ate ne St Pauli ekyaza Bayer Leverkusen. Kwezo ttiimu ebbiri ezirabika nti zivuganya ku kikopo kya liigi y'abamywera ey'e Germany. Waliwo points 6 ezibaawula. Kaakati wano we twatuuse mu liigi ez'enjawulo tebikyalimu kukuba nti ate ne gunyuma okulabako nti ate ki bwekasi toofutiza kyofutiza n'okuŋŋaanya obubonero oba oyongera ettoffaali ku mulamwa gwe wateekateeka ogwa season. Italy waliwo obubonero bubiri obwawula Inter Milan ku ttiimu ya Napoli, era Napoli yesooka mu nsiike ng'ezanya ttiimu ya Monza, olwo ate Inter Milan ezanye ttiimu ya Bologna. Omupiira gujja okubeera ku lunaku olwa Sunday ssaawa emu. Spain bubonero buli buna obwawula Real Madrid ku ttiimu ya Barcelona. Barcelona ejja okusooka mu nsiike ng'ezanya ne ttiimu ya Celta Vigo olunaku lw'enkya saa zijja kubeera 11:15. Atletico Madrid ekyagezaako okuwerekera erina okuzanya Las Palmas ku bugenyi, naye ndowooza abanayingira ekisaawe nga balina n'ebiyengeyenge ku lunaku olwa Sunday ya Real Madrid ng'ezanya ttiimu Atletico Bilbao omupiira gwa ssaawa 4 ez'ekiro. Obubonero buli buna obubatakkuluza ku ttiimu ya Barcelona babajeemu aba Arsenal mu mpaka eza UEFA Champions League. Copa del Rey bagenda kusisinkana Barcelona mu final, ate Barcelona basinza points 4 namba kwotekana ekyokuba nti nno yagenda omwayo nebasabulira egoolo zaali 4. Kaakati balina okukyalira Barcelona mu Camp Nou ennaku z'omwezi nga 26. Kati awo kacyansi kokka ke balinako obuuli awo La Liga bw'eneeba egaanyi, Champions League yo yagaanyi, basobola okuwangula Copa del Rey mpozi ne Club World Cup ejja okubeerayo mu mwezi ogw'omukaaga nga guggwako yingireko mu gw'omusanvu awo. Naye ebintu si birungi nnyo mu nkambi ya ttiimu eya Real Madrid. Mpuliddeko batandise n'okulamuzalamuza ku bakooki ezaawo, mpuliddeko Jurgen Klopp baagala omukomyawo, mpuliddeko awo ne Antonio Raiola atendeka FC Bournemouth, n'endabako ne Xabi Alonso atendeka ttiimu ya Bayer Leverkusen, naye kirabika Muzeyi Carlo Ancelotti n'omutabani, omanyi mutabani we ye mumyuka we mu bya coaching, kizibu n'okumanya omulimu gwakolera ddala gwenkalakkalira ogumusasuza, naye kiba nga kitaawe yakutte munnange oba toyina kyakukola. Bali awo bekulubeseza, naye obubonero buli buna balina kusaba busabi Barcelona esuleyeko ku mipiira nga tebannaba gisisinkana omwezi guno nga tegunnaba kuggwako. Mu mbeera yemu Uganda Cup egabanye ennaku okuva olunaku olw'enkya okutuuka ku lunaku olwokubiri, era nga mikwano gyaffe aba Police FC be bajja okuzingako quarter final eza Uganda Cup ku lunaku olwokubiri olwa sabbiiti ejja nga bakyaza ttiimu ey'Akataka. Police FC eno ebadde erinamu emirimu engeri gye badde ekozeemu emirimu gyayo n'ennaku ezo bakyusa omutendesi. Mukulu Matiya Lule yakuttemu, abadde tatandise bubi, abadde awangula emipiira, naye jjukira nti nno kino kikopo kyakusirisizaawo, temulimu byakudoodera mbu ate nkyayiiya mbu ate mpangapanga mbu ate biki. N'olwekyo Kataka ebizanyira mu Big League bweneebakyalira ku lwokubiri tujja kuba twategedde dda ttiimu 3 ezinaaba zeesozze oluzannya olwa semi-final. Naye nga ku Sunday wajja kubeerawo ttiimu ya Kitara ng'ekyaza ttiimu ya Bull, ogwo omupiira gujja kubeera wali e Butema. Kitara be bawangula ekikopo kino omwaka guli oguwedde ne bagenda ne bakiikako ne mupaka eza CAF Confederations Cup, ndowooza bandyegwanyiriza okuddayo mu kaseera nga league tebataddewo omukulu gumala gulaga nti nno bavuganya ku league kubanga ne season yabatandikira bubi. Olwo ku lunaku olwa Monday lwe tujja okulaba ttiimu ya Vipers ng'ekyaza ttiimu ya Sports Club Villa, ogwo guliyo ku Monday. Kaakati enkya KCC endowooza yabitaddemu ddengatto okugenda ebugwanjuba ndowooza oba gye twandiyise mu bukiikakkono bukiikaddyo okukyalira ttiimu ya Kaalo Kalungi. Kale nno bwetyo line up ya quarter final eya Uganda Cup bwetyo bweyimiridde, naye mulimu bamemba ba VEC babiri abakyavuganya ye KCCA esooka mu nsiika olunaku lw'enkya
ne Villa ekyalira Vipers ku lunaku olwa Monday. Bamemba ba VEC ennaku ezo ebintu bali tubibagendera bulungi nnyo era nga okusajjalata kwabwe kubaali basajjalatamu emabega eri kulabika ttiimu zino empya ezizzeewo zikunogedde eddagala kubanga bw'otunulamuko mu mpaka ez'akamalirizo 50 agasembyeyo mubadde waakiri memba wa VEC ng'akiikiriddwamu emirundi 29 kubajjukira ate eri mu kusooka bamemba bano aba VEC baali tebannaba kugira nnyo era Uganda Cup ezasooka editions nga ziizo tebasobola kutuuka ku luzannya lw'akamalirizo okutuusa KCCA bwe yatuuka ku luzannya lw'akamalirizo 1979 ne bawangula UCB goal yali emu ku bwereere naye ng'ate mu zino finals mulimu finals 13 nga bamemba ba VEC babiri be batuuse ku luzannya olw'akamalirizo naye kino nakyo kakati kikungudde emyaka 10 kubanga bamemba ba VEC okutuuka ku final bombi Villa yasanga KCCA nejuja goal zaali 3 ku bwereere mu final mu 2015 era memba wa VEC akyasembyeyo okutuuka ku luzannya olw'akamalirizo ye KCCA era kubanga batuuka ku final mu 2018 bwe bakubireyo ttiimu ya Vipers goal yali emu ku bwereere naye kakati awo wonna bamemba ba VEC babadde tebalabika mu luzannya lw'akamalirizo jjukira 2019 yali Proline ne Bright Stars 22 empaka ezo tezaaliwo olw'ekirwadde ki COVID 2021 bagenda okudda Vipers yasinkana ball mu luzannya lw'akamalirizo era oluzannya olwo mwalimu goal 8 Vipers yakuba ball nezirabika nti nno mu byafaayo zikyasinze okubeera ennyingi mu luzannya olw'akamalirizo olwa Uganda Cup kubanga ezaali zikyasinze zaali goal 4 ku emu zonna zaali mu Express bwe yakuba ttiimu ya Nile mu 1991 mu luzannya lw'akamalirizo mpozi ne mu 1997 era Express yakuba UEB goal zaali 4 ku emu naye okuva 2019 tewaliwo memba wa VEC yatuuseeko ku luzannya olw'akamalirizo kubanga mbadde nkugambye ko 2021 Vipers ne Bull 2022 yali Bull ngekuba Vipers mu final goal zaali 3 ku emu mpozi ne 2023 Vipers era yakuba Police goal emu ku bwereere ate 2024 gwe mwaka oguwedde Kitara yatuuka ne NEC era Kitara newangula omupiira ogwo goal yali emu ku bwereere kale bamemba bano aba VEC bakyali ababiri agezaako okukangaza KCCA team ya Vipers KCCA team ya Villa tubalinze okubalaba engeri gye bagenda okweyisa mu weekend eno okulaba nga bakyagezenga wakiri bakyakangazaako otherwise ebintu byabwe si birungi nnyo tiimu zino empya zabanogera eddagala club zino zirina ebizibu ebyenjawulo bw'ozikubamu ttooki okuyingira eri ebuziba olaba ng'okusomooza kukyali kw'amaanyi ddala kale no embeera eyo mwe tugenda okuyitira mu Easter mu liigi ez'enjawulo mpozi bw'ogendako mu liigi y'Obungereza mugenda kulaba emipiira ena miramba gyonna gyegenda kubeera gya ssaawa 11 emipiira ogwo tujja kusinga kuteeka ssira ku mupiira gwa Everton gwegenda okukyaza ttiimu ya Manchester City naye nga wajja kubeera ya Crystal Palace okuzanya FC Bournemouth Brentford okuzanya Brighton and Hove Albion ate mpozi ne West Ham okukyaza ttiimu ya Southampton egyo emipiira gyonna gijja kubeerayo gya ssaawa 11 Aston Villa eryoka eggalewo Saturday ne Newcastle wali ku Villa Park omupiira gujja kubeera gwa ssaawa 1:30 olwenkeera ku Sunday ku ssaawa 10 tulabe Fulham engeri yekyazaamu Chelsea mu London Derby ate mpozi ne Ipswich Town ekyaze Arsenal nayo ssaawa 10 Man United okukyaza Wolverhampton Wanderers nabo gwa ssaawa 10 kati ako 12:30 Leicester City ekyaze ttiimu ya Liverpool mpozi ogwa Spurs ne Nottingham Forest ogwo gujja kubeerayo ku lunaku olwa Monday ekitegeeza nti nno Nottingham Forest ejja kukimanya bulungi nnyo nti weenesambira omupiira ogwo singa Newcastle eneeba yono Newcastle yokka kubanga Newcastle yabayisizza byakubya Crystal Palace wali mu wiiki wakati nga bana abalala bali busy mu Champions League ne mu Europa ne mu UEFA Europa Conference era Nottingham Forest egenda kuyingira weekend eno nga bali mu kifo kyakuna ekyo nekyongera okutegeeza nti engeri gye bagenda okuzanya ku lunaku olwa Monday nga Manchester City gye basinzaako obubonero obubiri ezanya nkya Manchester City bwegenda negukima ku Goodison Park gyegenda okukyalira Everton ejja kukajjala mu kifo ekyokuna
olwo kitegeeza Nottingham Forest egenda okusamba omupiira ku Monday ejja kutandikira mu kifo ekyokutaano. Ne gundi eno teri bubi Chelsea ne Aston Villa buli omu alina obubonero 54 bonna bwe bawangula bagenda ku bubonero 57 okujjako Aston Villa weesigalira nti ku goal difference erinawo goal 3 zokka, naye ate yo Chelsea erina goal 17 esingako Nottingham Forest goal 4. Kitegeeza nti ne Chelsea wekuba Fulham ne Man City nekuba Everton, Nottingham Forest engene egenda okusamba ku Monday ngeri mu kifo kya 6. Yembeera eyo weekend wegenda okubeeramu okutwaliza awamu, naye nga buli weekend eyitawo eri gwagoberera omuzannyo gw'omupiira naddala nga oli objective mu kutunuulira ensonga, ndowooza nti buli weekend yandibadde ya musambi Mohamed Salah, kubanga Mohamed Salah ndowooza newankubadde nga akubye season eziddiringana zonna nga zirabika bulungi, naye ate season eno alabise bulungi nnyo okusinga oba oliawo bwe yali alabiseeko oba okuddamu ekyo kye yali alabiseeko mu 2019-2020 Liverpool ngewangula ekikopo ekya liiga omulundi ogwasooka mu myaka 30 malamba. Naye kyenva ngamba nti nno weekend endala egenda okubeera ey'enjawulo eri omuzannyo ono Mo Salah, si kyakuba nti nno yafunye endagaano empya, naye olw'okuba nti nno omutindo gwe bambi owulira nga gubulamu okuvuganya ku Ballon d'Or. Naye kati Ballon d'Or eno, kubanga Ballon d'Or batunuulira ekisooka biki byokoze era obikoze otya, ekyokubiri byokoze ne byotakoze biyambye bitya ttiimu, ekyokusatu waliwo byokoze nga oba butabikola ttiimu yandibadde tewangula, ekyokuna eyo ttiimu gy'oli nayo biki by'ogiyambye okuwangula. Kati ebintu ebyo bye basinziirako okulonda Ballon d'Or. Naye obuzibu Mo Salah bw'ayina kwe kutunuulira abateekateeka engule eno eya Ballon d'Or nti beetaaga omwaka guno kibangirizi ki kye batunuulidde. Bwe kiba nga kibangirizi batunuulidde ekya season etandika mu mwezi ogw'omunaana nekomekerezebwa mu mwezi ogw'okutaano, wabeerawo obuzibu bw'amaanyi. Awo wabeerako kale naye nga era okusoomooza we kuli eri Mo Salah okuvuganya kwekyokuba nti nno mu Champions League mukyalimu clubs ezirwana okufuna double. Akati awo ne bwanga okukubye mungi kutya naye ng'olina Premier League yokka, bwe wabeerayo omusambi okuva mu PSG oba Barcelona oba Inter Milan ng'awangudde double, kubanga era okujjako mpozi Arsenal mu ttiimu ezagenze mu semi-final eza Champions League yeyokka etali mu kikopo kirala kyonna, era yeyokka etawangulanga ku Champions League, mpozi ne ttiimu ya PSG nayo tekiwangulangako. Naye bwe kiba nti nno kugezaako kukuŋŋaanya bubonero obunaakuweesa Ballon d'Or oba obunaakugwanyiza okubeera ku mudaala ogwa Ballon d'Or, weesanga nga ate abasambi abali mu PSG abawangudde liigi y'abanyweera mu Bufalansa, Barcelona eyinza okuwangula La Liga, tumanya eyinza n'okuteekako Copa del Rey, ate mpozi ne Inter Milan nayo Scudetto bagiri bukiika baagala kugitwala. Nolwekyo muli olowooza nti nno bwe bateekako ebikopo ebyo oba omuzannyi n'ateekako ekimu ku ebyo ng'ataddeko ne League ng'ataddeko ne Champions League, bw'olowooza nti ate awo Mo Salah aba asigala. Naye ekibangirizi bwe kineeyongerayo era kisigala nga kiboola Mo Salah, kubanga singa bagezaako ne bayingizaamu jjo omwezi ogwa June. Omwezi ogwo ogwa June mulimu UEFA Nations League semi-final ne final. Amawanga omuli Portugal, Bufalansa, Germany ne Spain be baatuuka ku semi-final. Kakati bagenda kuzannyira mu ekyo ekibangirizi naye nga tebasukka July. Kiseera kyekimu mwe mugenda okubira FIFA Club World Cup gye baatutte ku mawanga, ku clubs eziwera ddala 32, naye FIFA Club World Cup eno ya format empya era Liverpool teyayitiddwa kubanga baatunuulidde abawanguddeko ku kikopo kino waakiri emabega kaawo katono, y'ensonga lwaki baayise ne Chelsea gyeri mpulira baagala na kuyisa Barcelona mu kadirisa
kubanga nayo Barcelona naye badde erudde okuwangula ku kikopo kino naye waliwo club ndowooza yafunye ebizibu bayinza ogigawa naye kirabika nga akalulu abaagala okukasuula ku Barcelona yeba egenda nga replacement naye nga either way olaba nga Liverpool yekeddwa ku bbali n'olwekyo Mo Salah ku mupiira gwonna gwakubye ne ku ngeri gy'asitudde mu ttiimu ya Liverpool ebiseera ebimu ng'ebadde eyaayaana nga ne Premier League asobola okugiwangula talinaako mukisa gwa kikopo kyonna kubanga ate omukisa gwe yandibadde afuna ogw'ekikopo nga Liverpool teyitiddwa mu FIFA Club World Cup kyandibadde kya mpaka za Africa Cup of Nations ez'omwaka guno naye jjukira empaka zino zijja kutandika ng'omwezi gwa December gugenda kuggwako ziyingireko ne mu January wa 2026 kati awo baba tebasobola kunaayiza kuva mu gundi mu season byatandika mwezi ogw'omunaana ne banaayiza ne bayisa mu gw'omunaana ne bayisa ne mu mwaka kiba tekisobola kujja so olaba nti musajja wattu engule eno erabika emwepenye naye ng'ekyo oluusi kiva ne ku nteekateeka eya CAF engeri gyetegekamu empaka zino eza AFCON ate empozi ne UEFA kubanga be bateekateeka ne Ballon d'Or toyinza kukibajjako empaka zaabwe ze zisinga okubeereza amaanyi ate bano abalala abandibadde babeerawo awo weesanga nga tebalinayo Continental Championship ku national level kati nga omulenzi oyo Lautaro Martinez alabika obulungi ennyo mu ttiimu ya Inter Milan musajja mu Argentina ogenda okutunulatunula awo nga tewaliwo Copa America tewaliwo kati ogenda okulaba ng'era ayinza okukiwangulira ojja kumulaba nga wa Europe kubanga bayinamu UEFA Nations League bayinamu ne FIFA Club World Cup bayinamu ne Champions League UEFA Nations League eyinza okubanga si nzito kwenkanankana Euro naye ate National Championship season ezirimu ttiimu z'eggwanga ziweebwa obubonero bungi kale kwegamba awo olabanga Mo Salah musajja wattu naye nga ndowooza kijja kumusanyusa ku bintu byakoze season eno ne bw'anaaba nga ayambye ttiimu ya Liverpool okuwangula ekikopo kuba singa baabo ebulayo emipiira 6 Liverpool yeetaagamu points 6 zokka okuwangula ekikopo singa bawangula omupiira gwabwe gwe bagenda okukyalira Leicester City oba Arsenal neesaagirira ne bagikuba omupiira aba Ipswich Town bayinza n'okulangirirwa weekend eno ekyo nno kyo Mo Salah ayinza okugenda nakyo naye ekintu kya Ballon d'Or ze gwe nasoose n'okulowoozaako nga season zitandise okukuba enkyukira bwe ziti nga ndabe ne line-up ya semi-final eza Champions League nesooka ndowooza ku Mo Salah konze mirundi emeka gyakonkonye era mirundi emeka gyayinza okwongera okukonkona gye bujjakaawo bw'anaabanga twandimwagalizza okuwangula ku Ballon d'Or eyo. Tubadde tuliko ku nsonga ya Liverpool okuzanya ne ttiimu ya Leicester City. Leicester City yo weeri munnaye n'okuddayo yaddayo dda ebintu byati bibadde birungi n'omulundi n'ogumu newankubadde bagira ne bakangazaamuko awo nga bwe baagudde amaliri ne ttiimu ya Brighton and Hove ne batuuka n'okwagala okuleetera ebizibu omutendesi omujja Fabian Huzera abawagizi batandise okumuŋoolaŋoola naye baddayo dda bano tebalina ngeri gye bawonamu okuggyako ffe nga bannayuganda tulina bayigirako lwaki Leicester City ttiimu ewangudde emipiira ena gyokka mu kweja 32 nga n'okuddayo tukimanyi nti no yaddayo dda mu kibinja kya wansi lwaki ekisaawe kyayo kijjula abantu abajjuza ekisaawe ekyo baba bakimyeyo ki kubanga sigamba nti ttiimu efuna wiini nyingi n'olwekyo kugenda olaba wiini eddako ebanaagikuba sigamba nti ttiimu evuganya ku kikopo n'ogamba naye okubeerayo okwange njala kubeerawo ng'omujulizi nga ttiimu evuganya yino yaddayo dda naye ekisaawe kyabwe kikyajjuza akati awo wali obukugu bwe twaleeterako wano mukulu Mathias Ndawula n'abutugamba akuba nti nno tutera okukola wano tebitera nnyo kuteekebwako mulaka eri bekikwatako naye nga yembeera eyo Leicester kwegenda okukyaliza ttiimu ya Liverpool newankubadde nga teyinayo kuyimbagatanya mu bikopo birala byonna Europe yavaamu dda Carabao yavaamu FA Cup yavaamu naye abazannyi bano bw'otunuulira olugero lwe babaddeko season ennamba osobola okubaako engeri gy'obawummuzaamu naye ng'okuwummuza kiba kirungi nnyo goolo n'ozikuba mu bwangu n'omanya nti omusajja ayenjebuse awo oba osobola okugyamuko basiniyabo n'obawummuzaamuko okweyongera mu maaso kuba tomanya ate mu maaso awo oyinza ate okuddamu n'osuula obona guno gunyininyini osobola ogusuula kuba omuzannyo gw'omupiira gwo bwe gutyo bwe gubeera guli unpredictable lwakuba abamu kumu abawuliriza muyina obuvumu obusinga obwange mumanyi anaawangula kwata awangule naye nze ekyo kyannema naye abazannyi bano baba beetaaga ne bawumulawumulamuko era ndowooza Liverpool emu ku ezo ttiimu ezijja okuta abazannyi amangu okusaasaana okudda ewaabwe basobole ate okwetegekera pre-season ne season ejja
engeri gye banaagikwataganyamu. Mu nkambi yaabwe akabugumu keeyongedde oluvannyuma lwa Mo Salah okuzza obujja endagaano ye ne Virgil van Dijk naye yazizza bujja, naye ndowooza nti nebintu binaasoomooza Ancelotti mu sizoni ejja kwe kutunuulira engeri ey'okufuna ebimuko ku bazannyi mu katale abasobola okuddako mu bigere by'abazannyi abo ababiri abakubye omupiira omungi ennyo okumala ebbanga ggwanvu nga okuwumula kwabwe kutono, naye ate nga ne mu myaka bagenderedde. Omanyi abazungu bwayingira emyaka 33 yaba akaddiye, ate nono Mo Salah yadde mufiirika munnaffe naye ekikula kye yakulamu ebyo by'abazungu ebyo. Kale nno bw'abanga naye ali mu myaka 32 naye aba agenzegenze, kiba kitegeeza nti nno ojja kwetaaga abazannyi nga ba backup. Harvey Elliott abadde atera okujjajjamu, but of course Harvey Elliott si ye Mo Salah, naye abadde atera okubaako by'akolaakola, naye ng'ebintu bye yakola ebisinga abikola asimbye mu mugongo ogwa Mo Salah, kitegeeza maaso ge Mo Salah alina okubaayo, naye olaba nga omupiira gwe gwakuba muzibu nnyo okuguyimirirako n'ogamba nti Mo Salah ne bw'ataabeewo kasita Harvey Elliott waali. Paka akati bw'otunulako ku ludda luli olwa kkono awatali Luis Diaz, Cody Gakpo asobola okukwatiramu, awo tewaba buzibu. Mpozi ne gundi Ryan Gravenberch mu midfield awo naye alabika aliwo bw'omu. Sigamba nti bano abalala si basambi, naye ngamba omusambi eyeeyisanga Ryan Gravenberch. Ekyokubeera conservative nga Wataru Endo tekikufuula nti oli complete okuzanya defensive midfield. So awo olabanga nawo awayinza okwetaaga ezo zennamba ez'enkizo z'olaba nti nno tomalaga kubirawo kiraka kwoteeka ne ya Virgil van Dijk abadde atandise okutungirira partnership n'empuliziganya ne Ibrahima Konate mu central defense. Kale ne gundi ndowooza Tsimikas asobola okuwa ekya Andy Robertson. Arnold Trent yanditambulamu n'agenda, naye tulabyeko emirundi egimu nga oluusi Jalero Kwanza nga yakuttewo. Of course naye nga takuweera ddala 10 ku 10 Arnold Trent, naye nga tosobola nti namba njereere. Ate nono omulenzi Conor Bradley myaka 21 abadde agira. So ndowooza nti nno kano akaseera technical department ya Liverpool yakutunuulira, kubanga Liverpool yataanudde olutalo. Buli lw'owangula ekikopo oba otaanudde lutalo. Kati tulaba Man City bwe yayiise evivi, eyinza okuba ku lwayo yayiise evivi, naye ate ebaddeyo waggulu okumala ebbanga. Buli kiseera ba opponent baba bakupangira. So kakati Liverpool yataanudde olutalo, bwe wangula ekikopo kino sizoni eno, sizoni ejja bagenda kugyetegekera mwaka enjawulo. Bajja kubeera mu pre-season nga beetegereza butambi wanaayitawo atya, mpira gutuuka kutya ku Mo Salah, tuyinza kusalako tutya supply. Ebyo byonna kati olina okujja nga tolinga bwe wali season ewedde, wabula nga weesitudde okusinga bwe wali season ewedde. Kati awo tulinze kulaba bulabi omukulu engeri gy'agenda okikwatamu. Sobozlai atandise kunyumisa nga season yeewerekedde, oolyawo ejja n'agitandika nga nnamba nga nkwafu. Mpulira baagalayo n'omuntu Diogo Jota alwala nnyo. Mujja kwetegereza nnyo muvubuka oyo gundi Matheus Cunha asambira mu ttiimu ya Wolverhampton Wanderers abagenda okuzanya ne Man United. Mpulira y'omu ku abo abasongeddwako, naye muli olowooza nti nno ate Matheus Cunha ensamba yafaananamuko Roberto Firmino Barbosa, naye katujja ensonga eyo tugiguse. Bwe tuvaayo mu nkambi eya Liverpool kiba kikola amakulu ne tugenda mu nkambi ya Arsenal, kubanga eri mu kifo ekyokubiri. Naye Arsenal y'omu ku bagole abagenda okulabikako mu weekend eno nga baakiikiridde bulungi nnyo Bungereza mu mpaka eza klabu empanguzi ku continent eya Bulaaya, oluvannyuma lw'okuwandula mu ttiimu ya Real Madrid, ne kakati bayeteekerateekera okuzanya ttiimu ya PSG mu luzannya olwa semi-final. Okujja kuteekako ne Tottenham Hotspur nabo bagole, ne Chelsea nabo bagole, ne Man United nabo bagole, kubanga abo bonna baakiikiridde Bungereza bulungi ddala. Ze ttiimu ennya ng'ogyeko bali abaavaamu edda muli Liverpool, Aston Villa ne Man City, bano baabana bendera ya Bungereza bakyagikwatidde waggulu. Wabula mu kulaba emipiira gino egisigaddeyo, ndowooza nti nno ba managers aba clubs zino ezikyasigaddemu mu Europe baba bayina okuteekawo enkola erabika nti baagala okuteeka ekitiibwa mu mipiira egiba gisigaddeyo egya season, nga bamaze n'okulaba omulamwa gwabwe guyinza kusinga kuviirayo wa, kubanga oyinza okwefuumuulira ate ku liigi ate nga Europe yekweyimirira. Liigi erabikanga bali abasajja bagundi abamanyuuka naye aba Liverpool, naye ate waliwo Tottenham Hotspur ne Chelsea ne Man United. Bano bonga ebifo bye balimu
tebijjayo bulungi nnyo kifaananyi kituufu nga season etambudde obulungi. Nti newankubadde oyagala okuyimbagatanya ku continent naye ate n'awaka oba okyetaaga okutaayizaawo wabeere nga walabika bulungi. Naye ku sayidi ya Arsenal balina okulondawo engeri gye bagenda okutaayizaamu gondi zombi, empaka zombi ze balimu. Eno eyawaka butayenjebuka nnyo oluusi n'okusikayo mu kyokusatu kubanga waliwo abo abasimbudde awo abajjaawo nga ne Newcastle gitaddemu. Kati awo oba olina okuteekawo ensamba ewummuza ku bazannyi. Kati bw'obanga weekend ogenda kukyalira Crystal Palace ssaawa 10 ku lwokusatu olwa sabbiiti ejja Arsenal ekomawo mu nsiike ng'ezannya Crystal Palace. Olwo weekend ejja Arsenal tejja kusamba basobole okuzannya ku Tuesday eya sabbiiti eri nga bazannya PSG. Bwe bamaliriza ogwo baba PSG era Arsenal yesooka okukyaza. Bwe mala okukyaza PSG weetobeseewo awo omupiira gwa FC Bournemouth. Olwo Arsenal eryoka egenda ekyalire PSG ku bugenyi. Bwe mala okukyalira PSG ku bugenyi tejja kudda waka egenda ekyalire Liverpool ku Anfield. Ate edda awaka ekyaze Newcastle. Kati emipiira gino gyonna kiba kirungi nnyo n'ogitunuulira mu mulengo bwe guti. Omutendesi n'anoonya engeri gy'agijagolingamu. Kati ku luzannya olusooka olwa Champions League Arsenal ng'eri waka Thomas Partey tajja kubaamu olwa kaadi gye yafuna joozi eba emutuuzaayo omupiira. Kiba kitegeeza nti guno gwa Ipswich Town ku Sunday aba asobola okusamba. Naye olowooza nti nno kati kuba n'abazannyi bano abalala kano ke kaseera Raheem Sterling bye bakongodde bimala bano abalenzi ba Kieran Tierney olowooza nti nabo bandibadde babaako kye balaga mu kano akaseera. Jorginho yalwala kati awo wakati ngeri Thomas Partey gyaliwo eno gundi ule ntimbe engeri gyalwala ennyo kitegeeza nti olina okumutereekereza ayinza okulwalira mu kapiira ako. Ndowooza akubisiza Ben White aba asinga era awo ttiimu nayo eba simpewufu nnyo kiri awo kitiisa. Lewis Kelly muto naye Tierney engeri gyaliwo naye muleka n'akubamu. Martin Odegaard takoze emirimu mingi nnyo sizoni eno kubanga yatuuka n'atuulamu awo emyezi nga giigyo ng'ali ku buvune awo bala nti nno kiyawumula kimala. Naye engeri gy'asambamu mwangu wa kolobola muli osobola okugira n'omutereekereza. Then oba olinawo Bukayo Saka akyetaagamuko sharpness eyo kubanga akyalimuko obutalavu obutonotono tannaba kubuukira ddala ku Bukayo Saka bwe tujjukira weyalwalira. Naye ndowooza amutereekereza asinga najja n'akubamu zaakubyemu oluvannyuma. Alexander Zinchenko asobola okugira ng'akwatirira wakati awo kubanga ne ku ttiimu y'eggwanga eya Ukraine akubawo wakati waddeyo Pep Guardiola yasalawo mu ku biseeri mu namba 3 ne Mikel Arteta naye n'akigula n'akimukubisaako. Ethan Nwaneri baba balina okukubamu wano bali Leandro Trossard kugezaako okutereekereza bino byo nti kali bakasajja yakali bakasajja akasajja kayinza okuyiwa omwana vivi awo ng'atojja kumwetaaga ku mupiira gwa PSG. So ndowooza nti nno engeri gye banaamanigingamu squad mu mipiira gino egisigaddeyo ejja kuba nkulu nnyo eri ebigendererwa byabwe ebya season nga ne fixture erabika nayo eyengedde yiyo. Akati omugole omulala ye Man United mupiira gwe bazannya olunaku lwajjo gwabadde muzibu ddala. Actually Man U ne Arsenal be basinze okubeera ab'enjawulo mu ngeri gye bakiikiriddemu Bungereza. Arsenal bazanye opponent atali wa bulijjo naye ate ne bamukuba ne bamuyenjebula. Ate yo Man United yabadde eri kale bwerewe kaakuvaamu naye nejja ne yeerwanako nesobola okuwangula omupiira n'okuyitamu neyitamu ogenda ku semi-final. Kale nabo balina of course balina bingi ebyokukola aba Man United ngera bwe tulabye kumpi season ennamba. Naye omupiira guno gwe bazannya olunaku lwajja aba Man United babadde ndowooza balinga abasasula ebizibu bye bazinga byereetera okumala ebbanga. Instability mu ba coaches
okugula abazanyi abatasaanidde okusinziira ku nsamba eriwo. Osanga omutendesi abazanyi bateekamu ennono empya ng'ate si ye yabeegulira. Wabaddewo ebbanga Mani lyemaze nga tewangula mipiira nga n'awaka bagikubirawo. Ekyo kigiwaliriza okusuula oba okuviibwako kye bayita fear factor. Fear factor eyo oba okuteekawo embeera ya kikanga baana etera okubeerawo ttiimu bwebanga etaddewo enneeyisa eyatonjoogera mwange. Naye United engeri gye badde yeeyisaamu nga n'awaka ttiimu ejja nejjawo obubonero busatu n'egenda. Kati ekyo kiwa okwekkiririzaamu buli ttiimu ebeezannya Man U nti omusajja asoboka. Kyova olaba n'Olympic Lyon omupiira yabadde yagala gujja ku Old Trafford. So nakyo kino United yabadde esasula lyabadde nga bbanja olwa loss of fear factor. Then oteekeko okulemererwa game control ebalema kubanga enneeyisa yaabwe ne squad building si yakuddawo kunyweza nti ball possession bitundu 7 ne bagukwate ne bagugaba naki. Baagala kuyitaayitamu mangu, naye ate mu kuyitaayitamu mangu balekamu ebibangirizi ate omupiira bwe bagusuula nabo babayitaayitamu mangu. Kati omupiira ne gubeera nga tegulina control kuba omupiira guno Man U yagukulembeddeko 2-0 eyo mu knockout stages ng'omanyi nti eno kino ekikopo kye kimiriddeko sizoni y'okunyirira ku 2-0 eyo match eba ewedde. Naye raba bagize ne bakubamu enkubo paka goolo 4 ne batuuka n'okuluma egwengulu okusobola okukola ki okusobola okuyitamu. So ebyo byonna byonna ndowooza United babadde basasula bbanja. Tubadde tugezaako okutunuulira ku mupiira gwa Man United ne tugamba nti nno kye baatuuseeko babadde basasula omuwendo bo bennyini gwe beekoledde okumala ebbanga, then ne gukenenukira mu match eyabadde nga yemu ku ezo matches ezisigaddeyo waakiri okufujja eddusu ery'enjawulo ku season ya United etabadde nnungi nnyo. Akati oluvannyuma lw'okuteekawo embeera eyagwanyiza Olympic Lyon okubakajjalako, Olympic Lyon nejja n'omupiira ne gukulemberako goolo 4-2. Kati United kyebadde erina okukola kwe kutaama, era obuwanguzi bwayo ekigambo kutaama kyavuddeyo bulungi. Baataamye ne basigala nga era bayimirirawo ku moments. Kyobalaba United ebadde ekolera nnyo ku moments zino season eno yonna eya Europa. Naye moments ezo tezitera nnyo okukola mu liigi, zikola mu cup tournaments. Era zaabeeyimiridde okukakkana nga otaddemu n'okufiirawo. Ndowooza waliwo ne yabakubye akaama nti abaaye ekyo kye muliko ye zaabu United gweyina season eno, kubanga bwennyukira mu kifo kyerimu ku peegi ey'okubiri eya table waakiri babeerayoko ne ku kikopo ekya Europa baba basobola okugenda mu Champions League ng'etteeka bwe riri. Naye okwegwanyiza okuwangula Europa ate omala kuyita ku quarter final. Kati ate quarter final yabadde egaanyi, kale no ne bataama. Era mu kutaama kyova olabanga ne goolo zaabwe zabadde za kuŋŋaanya nga ziva ne mu sources z'ogamba nti ezo si ze sources ezaagulwa okuteeba goolo. Bw'oteeba goolo okuba wonna w'oteebedde teguba musango, naye buli muzannyi agulwa ng'alinako omulimu ogumuleesezza. Kiringa nze kaakati wano wendi singa baŋŋamba nti emmotoka y'owekitiibwa Katikkiro eseeredde wali tugende tugisindike, kinkakatako genda ogisindika. Naye nga mu ndagaano yange si kyekyalimu, nina kukola bakamanyi. So kaakati n'omusambi w'omupiira golokipa naye asobola okujja n'ateeba oba omuzibizi, naye nga omulimu ogwamuleesa okukola gwali mulala, guno agugasseeko bugasi. Kati bw'otunuulira goolo United ze yateebye n'ekika kya goolo abaateebye ne abaabakoledde emikisa, ekyo kigirayo ddala obujulizi obulaga nti abasajja baakizudde at some point ti abange oyiro waffe ayiika. Mu kuwangula goolo 5-4 guno mulundi gwakubiri mu byafaayo bya Man U ng'ewangula goolo 5-4. Omulundi ogwasooka gwali omwezi gwa 1958 baakuba ttiimu ya Arsenal goolo 5-4. Okuteeba goolo mu ddakiika y'e12 nga goolo yeewangula Harry Maguire gye yateebye, guno gwe gwasoose mu mpaka zino eza Europa. Mpozi ate mu Champions League twakirabako Atletico bwe yakutula Liverpool juzi mu 2-2. Naye ate eno match ye yasoose okubeera mu goolo 5 zonna nga zijjidde mu extra time. Goolo yasoose
oyinza okulowooza nti kale eyakoze assist Garnacho gwe mulimu gwe ogwamuleesa naye Manuel Ugarte defensive midfielder naye bw'olaba nga wamusanze mu zone awalina okubeera namba 9 mwabaddemu ekyewuunyo. Goal ey'okubiri Harry Maguire ye yakoze assist ng'agikolera Diogo Dalot, bano bombi babbaaka. Ate nno ey'okubiri yabadde tennaba kujja, waabaddewo paasi yakubiddwa Diogo Dalot ng'akoledde gondi Bruno Fernandes omukisa. Goal ye bakunywa ndowooza yandibadde yekyasinze mu byafaayo bya Bruno Fernandes kubanga yakoze running nga nnungi nnyo, omupiira yagusanze mu bbanga tegunnabana kukanaaguzaako oba mujjukira omupiira ogwo gwakubye omulabba. Kaakati bw'ova ku eyo goal ezasembyeyo essatu Casemiro yazeetabyemu, yakoze assist 2, emu wa Kobe Maino endala ya Harry Maguire yasembyeyo, naye ate yavuddeko ne penalty gwe bakubidde mu ntabwe. N'alabika ng'ate emirimu gya Bruno Fernandes gye yabadde akola ng'ate Bruno Fernandes avaako mabega mu defensive midfield. So kati awo wonna wonna olaba tiimu eyataamye obutaami era bwe bati ne basobola okuyitamu. Simanyi matches mmeka zibagenda kusamba mu season ennamba nga basamba bwe bati, naye olowooza nti nno enneeyisa eyo ejja kwetaagisa nnyo naddala mu mpaka eza Europa zibakyalimu. Kati United eno egenda kuzanya Wolverhampton Wanderers ku weekend era nga nakyo kijja kwongera ettoffaali ku kwongera okunyiriza ku table. Ne banaaba wangudde Europa, ne banaaba giwangudde ne table balina okusitukasitukamukko. League bagyetaaga ne Europa bagyetaaga. East ennungi mweraba.